Nalongo Kitone nkulabula guno omusango guno gwe wayingiramu. Nalongo Kitone wayingira musango guno gwegala kubisana na full figure. Nalongo Kitone otambula kati motoka yijukira gwe motoka wagiramba n'okugiramba eriko erinnya lyo. Nalongo Kitone ebintu byajja tibigenda empola munnange. Bigenda empola mbonoonya bwenkanya bwa Nisha ina kitaawe. Nisha ina kitaawe. Mama wuyo mulamu. Nisha ina baganda be bannyina ne baani. Gwe Nalongo Kitone omusango gw'olabye obulabi obukulu. Gw'otomedde obutomezi wano ku internet. Mbonoonya bwenkanya bwa mwana. Bw'oba onoonya bwenkanya bwa mwana, noonya n'obwenkanya bw'omusajja kuba n'omusajja alina maama we. Nga bw'oli ku maama wa Nisha, genda ne ku maama wa Aji naye omubeereko. Ne maama wa Aji naye afuna obwenkanya. N'ebino ebintu nze sigenda kubaako sayiri kubanga ssaawa zonna waliwo omuntu agenda okuswala. Aba ttiimu Aji muyinza okuswala, aba ttiimu Aji temuyinza okuswala, kati nze ndi wakati. Nze siina sayidi katuline bwino ekigenda okuggwera. Bino ebintu byatabuse byavudde twandibadde tukoma. Nalongo Kitone muganda wange. Okimanyi nti nno waliyo abasajja abali mu kkomera eruzira nga baabasiba ku misango gy'okukwata abaana naye nga tebabakwata. Nalongo Kitone muganda wange. Okimanyi nti waliwo abasajja nga ali luzira baamusalira emyaka egisukka mu 10 naye ng'omusango gwaliko ogw'okukwata omwana wa mukazi we oba ogw'okukwata omwana wa neiba we oba omusango gw'okukwata omwana we oyo omuntu gwe batakwatagana naye baamusibira bwereere. Okimanyi nti nno kisoboka 9 ku 10 kisoboka okubanga Haji ali luzira naye nga teyakwata mwana oyo. Nalongo abakazi bayaye. Nalongo muganda wange abakazi bayaye. Abakazi nga yakwesibye kwagala twala ebyobugagga byo asobola okukola buli kyayagala. Tuwolereze sayidi emu nga ne sayidi na tugitunuulira. Wetaaga omwana oyo mulaba gavumenti yaffe eno eyina obuyinza eyina obusobozi newe batutte mwana oyo ku musaayi eyina bambega baayo abasobola okujja amawulire amatuufu mu mwana oyo. Eyina obusobozi. Nnyina gwe mmanyi gwe baasiba ne bamuta nga teyakwata mwana naye nga yamusibisa yagamba yakwata omwana we era ne poliisi ne bakola okunoonyereza ng'omwana yakwatibwa ne batwala omusajja eruzira omukadde yakoba okwewuuba mu kkooti omusajja ne bamukola ki ne bamuta naye nga ne bambuuza waayi lwaki tuwagidde Zula ne mbagamba wakati mu butawagira Zula siga simwagala naye ndabawo obwenkanya obwendeetaagisizza waayi naiti nafumbirwa Haji nga nafina wa myaka 3 ekama tukwataganya mpati tu Haji wange. Haji n'ayagala abaana gye bakwali okwo mami yali mukola bambi. Haji n'ayagala abaana bange yagala fiina n'ayagala abaana b'abannyinaze n'ayagala abakozi kwega omusajja n'alaga abantu bange omukwano basabo ne banyaba omuntu gwe mbagamba ye mwami wange we nasookerako yanjagala n'ayagala family n'ayagala mikwano kwega n'atwagala bwekiba kyalema Haji okwagala munna bulimi. Why? Lwaki ngamba nti Haji yagadde fiina ng'ate fiina nabulimi asinga fiina obulungi kati
sigamba nti obwongo wange kyewumpa kye kituufu naye tunulira mufe abalina abaana abasajja ffe nga babakuzizza abasajja bakuzizza abaana okuzza omwana myaka 25 fina akuze myaka 25 kitegeera otuuse n'okunobako n'ofumbirwa kwanze nanobako n'enfumbirwa Meja Kigunda okitegeera naye Haji n'asigala ku baana be nange nesigala ku babe bamusiraamu bali Canada. I solemnly swear that I'm a Haji supporter. Eh? That Haji supporter. And I will never change. I will never change. And you never change until we win. And until we win. Tunawangula. Yes, imani. Wamaso kugenda maso. I'm a Haji supporter. I'm a Haji supporter. Who will not change? Will not change. Who will not change? Who will? Who will not change? So help me God. So help me God. Oluzunguluzi watulisa kwesangula. Lwaki njogedde ekyo? Owidde Rosette angambye mwaka winner. Me, I'm not winner. Beside ya Haji. Naye ndi muwagizi. So I'm not winner. Ebyo bye bagamba ffe tujja kuwangula. Ffe tujja kuwangula. Tujja keera ku makya nga Haji Omusango yaguza gwe twasuze naye. Era kooti emuvunaane nga bw'olina okukola ki. Kubanga mu kino ekintu era kinkoze bubi nnyo. Obulamu bwange bwonna olunaku lwe nafuna ekizibu kya Zula Seebaka. Mu kino ekintu kinkoze bubi okubanga siwagidde Zula. Ne mu kino ekintu kye kisoose mu bulamu. Era ne bulamu njogedde newa. Munnange Hajati maama tubadde tusaba toddamu kugenda mu bifo bya lukale. Abantu tebategeera bajja kukumako n'omuliro. Mukazi watu oba abadde ku nasa bamusisesise ebitambaala bamukola bosizza bamutwala mumutwala wa Hajati tulako ewaka abantu banyiivu kyolina okumanya omusango guno abantu bagusaze dda. Tulako ewaka kati abantu b'okunasa ate mutukoze mutya leero. Hajati bakate bamuyuze ebitambaala